Kasubi abuuza Sergeant Shariti oyo kyanjawulo ki kye yalina Isirayiri okumuwanyisaamu n'abasibe 10? Tewali kyanjawulo nnyo kye yalina okujjako okuba nti musirikale wa Isirayiri. Okay. Obanga ku muntu omu wa bulijjo esobola okuwaayo abantu 3 ku muntu omu. Oba ne waayo abantu 4 ku muntu omu bamuyimbule. Ate omusirikale waayo eyawambibwa ng'ali mu lutalo alwanirira Isirayiri. Ate nga gyali sina mufu wabula mulamu. Jukira mu kuwamba Shariti abajjukira obulungi abalina ku myaka egiwerako we bamukwatira, jukira ogenda mu 2015 mu nkomi yali amaze bamuta 2011 mu nkomi yali amaze emyaka 5. Naye bwe bamutwala Isirayiri yatula butuuzi nti katulinde kuteesa. Yagenda mu lutalo olw'okumununula ng'esaanyaawo buli kintu, oba ssinzizo oba ddwaliro oba ssomero oba maka. Nefefetta buli bwalo bwesuubira nti mwali ng'eyagala okumufuna oba mulamu oba mufu yagibula. Kaakati kwe kusalawo okuteesa. Mu kuteesa nebanga neetegefu okuwaayo abantu abasoba mu 10. Kubanga kirina n'obubaka bwe kisindika eri abasirikale abalala abalwanirira Isirayiri nti obanga Sergeant basobola okumufiirako bwe bati, ekisooka munwana eri ne balumba nga ne banoonya muntu omu. Kati n'ebigenda by'olutalo basooka ne babissa ku bbali kati nga banoonya bunoonya Sergeant ne kigaana. Kati kiwa abasirikale abalala nti ensi yaffe tesobola kutuvaamu. So tayina nti yayina ennyo ekyenjawulo naye kaali kabonero nti oba ku Sergeant basobola okufiirawo bwe batyo okusooka mu kulwana ekyo bwe kyagaana naye nga basobola n'okuwaayo abantu abangi bwe batyo. Kabonero kakulu eri abasirikale abalwanira Isirayiri n'abo abasuubira okuyingira eggye lya Isirayiri okulwana. So semanda okuddamu obubaka obukulu obuli mu ekyo kati kijja kuntwala ne ku kyalo bakyoya. Ensonga ya Hamazi erabika etabudde bangi. Luba abuuza Hamazi emanya atya nti ono ye mpinga nga bamutwala teyagenda na biwandiiko bamutwala na bugisi mufungize. Kakati kibuuzo kikulu naye ekisooka kiri bwe kiti ng'oggyeko abaali mu kivvulu abantu bano abasinga babajja mayumba gaabwe era tebaatwalanga muntu omwe, era bwe weetegereza abasinga baatwalanga abafamire. Kati Bibasi gwe njogerako yatwalibwa ye nebba n'abaana baabwe 2. Bajje yasumulwa n'omwezi oguwedde nga mulamu era mu kuziika jjo yeetondodde omugenzi mukyala we n'abaana nti munsaasire nalemu okubawa obukuumi nga taata bwe nandibawadde. Kakati kitegeeza ki tebaatwalanga famire ababiri bwe bafa waliwo asobola oga nti oyo n'oyo n'oyo be bano. N'abaali kakati abasobola okubasumbuwa be baali ku bivvulu kuba ekivvulu kyo kisobola okubeera mu kuŋŋaanya. Kati okusoberwa okwo wano tubadde tetunnakulaba mu basoose. Kuyinza okubeerawo maaso eri mu baana abasembayo be twogerako abasoba mu 6. Naye nga jjukira waliwo n'okuwuliziganya ne Isirayiri. Beekebejja bano ne baweereza samples e Isirayiri kubanga ab'eŋŋanda nabo bamanyiddwa balina n'ekisinde ekibakumaakuma mu kwogeraganya ne gavumenti n'okufuna abantu baabwe. Kati endaga butonde zaabwe abahamazi bazibajjako mu nteeseganya zino kubanga jjukira mulimu n'akawaayiro kalamba ku ekyo. Tosumulula nga tonnaba kutuweereza lukalala lw'amannya. Kakati nga tebannatuuka ku lukalala lw'amannya bwe wabeerawo okubutaabutana sampo basobola okuwuliziganya. Nejjukira mbeera ya lutalo Hamazi yayogera dda nti eyina ekizibu bo tebakozesa simu ku nsonga zino, tebakozesa intaneti. Bwe ba Islamic Jihad ye yawamba balina okusindika mpinga agendeyo ate ng'agendayo mu kwebba kubajjukira amagye ga Isirayiri gali mu luwananda lw'e Gaza
batuukeyo batuuse obubaka kati mu kubutaabutaana okw'ekika ekyo mwe baleetedde omulambo omukyamu. So ensobi zisobola okubaawo. Kati laba Hamas yawaddeyo n'omulambo nga temanyi na kumanya nti ono muntu waabwe w'e Gaza n'engerowooza ye Bibas. So Lubakyoya ensobi zisobola okubeerawo n'ekimu ku bibayambye kyekyo nti ekisooka abamu baabajjanga n'amayumba gaabwe kuliko asobola okwogera nti kubanga n'emirambo baagenda nagyo gye baali basobola okgenda nagyo ku olwo be battira mu bulumbaganyo obwo nga 7 Okitoba. Abamu baava naawo abamu kati ku mirambo gy'olaagikomawo tebafiiridde mu myezi gino 16. Abamu baafa ku olwo naye emirambo ne bagitwala kuba bo nga bakimanyi ti buli mulambo gw'otutte oyo zaabu gw'otutte. Awo we wayinza okuba ennyo obuzibu mu kuba identifyinga naye waliwo otutte famire n'abalala omu nga bugambye ab'ekifu kyangu nnyo n'okubabuuza ebikola ki ebibakwatako ne babirisitinga ne concern kati ate njiraba ku ki kugambidde nti mu nteeseganya zino nga tebannatuuka kufulumya lukalala waliwo okugjako endagabutonde ne bageraageranya nga bawuliziganya n'Abeeyisirayiri okumanya olukalala lw'abantu be tulina nammwe be mubanja bikwatagana bitya. Kyensuubira nti ekyo kiddemu kakati ate n'ekya Jebbi nga bw'ogambye nti bitabudde abantu Nakasozi yabadde ate abuuza nti naye bwe bakubye ebbomu tusigaza bulere bisiriiza and what have you babyawula batya kati ekyendagabutonde kikola kiba kiyingidde kubanga olukalala terunafulu okuwuliziganya kubaawo era kubaddemu n'okusika omuguwa kw'amaanyi. Kati ndoza tugende America ne Ukraine. 88.8 CBS FM.